Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya nedoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Olwokuba nti otambula naffe olwokuba nti weekomera wano ne tutambula ffenna mpola mpola ogamba otya Munnayuganda ng'oli mu chapa sawa zino ate naawe ali awo ng'owumuddemu oba owujjaddemu nkugamba nti gwe balikuba nti ochapa balikuba nti munnange omusa okulamu because tetwajja kufiira ku nsi okukola tewali yatutuma sente ku nsi okujjako ffe abeetuma ne goozi zaffe mpola mpola. So n'olwekyo nkugamba nti weebale subscribe gwotanabako nti subscribe nawe subscribe ngamba nti weebale nnyo. Olunaku lwaleero nva kuleetera wano Eddy Samusuuza ng'agamba nti bwe yabeera ne Rema Namakula bigambo bingi ebyayogerwa ennyo n'amaanyi era nga bantu bangi abagezako okuba nti babirinyamu egere era nga Kenzo agamba nti Rema ne gyagenze bannamawulire batandise okuba nti bamukuba n'okumwogerera ate nga tebamanyi nti obulamu bukyuka n'ebintu bikyuka y'ensonga lwaki ye yasalawo okuba nti yeesonyiwa. Era Kenzo agamba nti bannamawulire babalemesa relationship ye ne Rema Namakula kugata n'abantu ab'enjawulo. Olunaku lwaleero nkuleetedde Eddy Samusuuza obeere nti omwewulireko mpola mpola then kati olunamala ojja kulekawo opinion yo mpola mpola. Nkugamba subscribe tubeere nga tubifuna mu bujjuvu byonna nga bwe biri. Bye bye for now. Eddy Samusuuza soko Joan obulire abantu then tukomewo yes mu bulambufu bwabyo twensonga nga bwe zina okutambula. Ngezimu sijja kulima nga tuzeewoze nabwewozi mu bantu tusobole okukola omukolo kubanga it is my dream to do that festival kuba ntambudde mu mawanga mangi nga ndaba abantu bayambye ensi zaabwe kubanga zisanyuka mu ngeri emu ey'enjawulo and I wanted to do the same. I wanted to do the same to my country and that's my dream too. Hope mukama nanzikiriza ne continue nga nenkola festival kijja kunsanyusa nnyo obulamu bwange bwonna. Kakati nga tugenda mu maaso natuuka wano sente zinali nza okukolera nenzikozesa nezigwawo munaku ndowooza nga 2-3 kuba obulamu bwa wano buli very expensive. Bano abantu bakozesa sente zikolebwa Abafaransa ziva na France gye baziprintingira. Sente za wano ziri za waggulu nnyo kwegamba emitwalo gya wano 5 mulimu $100 ate ng'emitwalo 5 n'ogenda mu katale okubaako ky'ogulayo olekayo 10. So obulamu bwa wano buli very expensive, very expensive. Sente zikozesebwa wano zikozesebwa Cameroon zikozesebwa Senegal zikozesebwa amawanga nozanga 10 n'ameka. So si byangu naye nebaza nnyo bakwano bange basobodde okubanga banyambako nensobola okubanga mbeera wano mu Abidjan. Mikwano gyange mwena ab'enjawulo abanzirukiridde mugeremu olw'endala mwebale nnyo mwebalire ddala. Then nebaza ne Mukama Katonda yampa ekitone eky'okuyimba okuba nti nsobola okufunangayo ku ssente ezimbeezaawo yadde simaze kulinnya ku stage era nakyo kinnyambye nnyo kindaze nti entuuyo zange zembadde nga ntuuya n'emyaka gyonna nali sifiira bwereere kuba ne bwe mba ndi mulwadde nga ndi ku kitanda kati nyina essuubi nti nsobola okuba nga nfuna ekyokulya however much simaze kulinnya ku stage sobola okufunako ku kyokulya ekitali kyamaanyi nnyo but at least ekiriwo kisinga ekitaliiwo ndi musanyufu nnyo. So mwebale kunsabira n'abanyambyeko mwebale nnyo ab'enjawulo besobola kuba kumenya wano mwebale nnyo mwebalire ddala yemwe ensonga lwaki ndi wano most special abansabira essaala kintu kikulu nnyo essaala kintu kikulu nnyo era njagala okukubiriza buli muntu aliyo nti osabanga nnyo. Prayer is the answer. Pray, God will hear your prayer and God will answer your prayer. God is the greatest. God is the most high. Mukama mulungi. That's what I can say. Otherwise mukunda banga ndabika bwenti ntaddeko omubiri ndabika kasikini sikabi. It's not because ndi mugagga nnyo nze namala biki no. Kisa kya Mukama. That's what I can say. Otherwise nali nzize wano for 2 days nakamalawo 4 months. Imagine how much I've spent. And remember, I have a name to protect. Ng'omuyimbi obutaswaza brand yange obutaswaza nsimu enva na kitiibwa kyange. Imagine what I've gone through. Imagine. Naye Mukama mulungi wetuli wano era bwenti mwesobodde okumalako nsaba Mukama anteremu obwangu ate nsobole okubanga
nkomawo ne muganda wange Splash ne bannayuganda abalala abali eno kuba kati tuli bangi bemanyi nebaza nnyo bannayuganda ababeera mu Abidjan wano kusingira ddala Stella ne sisitawo mutuyambye nnyo bajja ne batuleetera wano emmere ekinayuganda bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo Stella webale era abantu abamanyi Stella mwenna mumuneebalizangako ak'ensusu munnaluweero abantu b'eruweero neyongedde okubaagala n'abalala bangi nnyo bambi Brian badde ntwalako mu gym nenzirukamu kusobola okuba nga obwongo busumuluka mwebale nnyo mwebalire ddala ekikwatagana n'okudda nja bagamba nti simanyi naye nyina essuubi bampa hope kubanga ebbanga lyonna lyemmaze wano mbadde ku hope nga kwentambulira oyogera n'abakulu ne bakugaa tukikolako tugezaako tukolaki olumu n'oba understanding kubanga nange kenyini ne gavumenti ya wano ekimanyi wendi era eri concerned naye baŋŋamba airspaces be nga bwe nabagamba nali nfunye mukwano gwange Lydia nga yakunnyambako nzije naye era nga tulina okusaba olukusa ensoba nga mmeka paka ekwiga byali bizibu nakati sawa ya leero nina abantu abasobola okunnyambako naye airspace is the problem mawanga gonna gakyasibyewo wakitegeera so katusabe naye nyina essuubi nti ngenda kudda olw'ensonga nti waliwo mission ey'abannayuganda etwalagana amawanga nozanga 10 something eri Abuja they are working on something with Uganda Air simanyi oba batuse ku nzikiriziganya tulina okubaako kyetukola tulabe nga tukomawo so simanyi ddirwe naakomawo so sijja balimba naye nga nyina essuubi nti either nyinza okukomawo guno omwezi oba ogujja naye ekyera bwe ntyo bwe mbadde ku hope ebbanga lyonna nga baŋŋamba mwandiba mugenda wiiki ejja mwandiba mugenda eddako mwandiba bwe tutyo nguze ne zitiketi z'ebbeeyi ennyo ennyo ku Ethiopia Airline nga flight zijja ku online nogibooking with a lot of money milioni 10 nogibooking nga opapa ate ne bamala ne bagikansolinga okitegeera so I don't know ninge ngezaako kola research nga sina muntu yenna gwe nyinza ku blaming abantu bangamba lwaki tovaayo no condemning government okubanga tesobodde kulwana abantu abo njogedde nabo most especially speaker n'owekitiibwa Katumba Wamala banyambye nnyo mu mbeera eno n'owekitiibwa Nakiwala Kingi naye ate nga agezaako okubanga kolaki nga nkubirako emirundi egisinga okulaba nti ndi ntya abantu bano bagezaako okubanga bannambululira embeera eno ne banga Eddy mbutuufu tukwagala okomawo ogendera tugezaako nnyo ne era spaces ensibe tugezaako nnyo okusaba olukusa tugezaako nnyo okulaba nti mwenna mudda kuba tuli bangi bannayuganda abali eno oba okitegeera niwabawo ne solutions zenfuna ng'omuntu Ethiopia ng'enja nagulanga zitiketi baakunteekako eyakago naye ate bwe nva eno nendeka baganda bange bwe tuli mu group tuli almost abantu 6 nga tubadde tudiscuss nga tukomyewo tutya nze neninyenyonyi nenkomawo nembaleka eno nja kuba mbaliddemu olukwe so I have to wait ntambulire mu mbeera eyawamu ffenna tusobole okuddira wamu oba okitegeera so awo we tuyimiridde mu bintu by'okudda I don't know when naye mwongere okunsabira baganda bange sobole okuba nga nkomawo I miss my home I miss my people sente ziyiika sente zitokomoka naatera kati kutandika nakutunda byange ndowooza so naye tusaba nnyo Mukama nja kudda inshallah naye ndi musanyufu ti obulamu butambula bulungi ndi mulamu bulungi siina wannuma olubuto lwange mulumanya lusazize nsumbuwa here and there but it's because I spent nali ndi emmere ya wano ng'erimu kamula limungi bagisiika nnyo kagamba balimu obulamu bw'ekizungu bungi kuba abantu bano bakyalimu olufalansa bungi balimu omuzungu akyali mungi mu bo tebalinga ffe twebuusa so embeera bwetyo bweyimiridde baganda bange bagamba lwaki tovaayo n'olwanyisa gavumenti baleka bakuwa ssente tebampangako ssente naye nyina mikwano gyange abali mu gavumenti benjogera nabo nga bakwano bange kubanze ndi muyimbi waabwe abayimbira ennyimba ezinyuma ate nabo kibakwatako bali concerned nga Ugandan citizens okula nti nkolaki nkomawo oluganda mukwano gwange Honorable Kyagulanyi naye abadde ankubirangako netunyumyamu netulaba nga ankamfatinga mu ngeri emu oba endala naye talina kyakola olw'ensonga ebintu biri mu gavumenti si nnyingi nnyo olw'obulwadde bwa COVID
kwegamba tekirigamba nti gamba Uganda ekuleeta eyogere na Ivory Coast ate na Ivory Coast erina okusaba borders zonna zetubuuka okuva wano okugenda okutuuka mu Uganda ensi nnyingi nnyo zetubuuka so biwanvu naye mwebaza nnyo ekitiibwa Kyagulanyi ne bakwano bange mwenna ab'enjawulo abasobodde okubanga mumbeererawo mwebale kati mu ngeri emu oba endala bingi bye ngenda okwogerako nnyo okuteekera ddala ndowooza kino ekyokubeera eno n'obulamu bwe tulimu nze ne muganda